eddwaliro Libadde lisendebwa liri ku kyalo Migadde ekisangibwa mu Gomba y'Egombe mu Nansana municipal nga abatuuze bayambwako poliisi Matuga naye kasanga tebagobaganye ne grade ebadde esenda eddwaliro lya gavumenti erya Migadde Health Center 2 wadde nga tuukidde mu kifo kino nga grade poliisi emaze okugitwala ku poliisi Matuga. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti tako okutudde eddwaliro lino lyaweebwayo omugenzi Ronald Kasuse era ng'ekyapa kiri mu mannya ga President Museveni. Bano beewuunya abantu ki ababadde bagezaako okusenda eddwaliro ly'ekitundu. Tufunye ekyekango ky'amaanyi mu kitundu okubeera nti omugagga oba eyiyita omugagga azze n'agezaako okuwagala okubeera nti asenda eddwaliro lyaffe erya gavumenti. Kuba eddwaliro erya gavumenti buli w'okwata ku kintu ekya gavumenti kitegeeza nti ofiiriza afe abaliwo abakulu n'abato emisingi eginajja. Lwa nsonga ffe ng'abakyala ffe abazadde eddwaliro lyennyini bagezaako okusenda lituyamba. Tuleeta awo abaana babagema ne oba ofunye obuzibu wano essaawa zino w'osookera. Amyuka ssentebe w'ekitundu kino Mbekeka Juliet ategeeza nti eddwaliro lino lirina yiika 5 nga beebuuza abantu ki abadde bagezaako okulitwala. Nti eddwaliro lyaffe erya Health Center 2 Migadde lirina abaliyingirira naye nga mu mbeera eriwo nti tulinako 5 acre nga community era nga lino eddwaliro lyatuweebwa President waffe Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga ab'ekitundu twandiyagadde nnyo eddwaliro lisooke likubweko ettaka lyalyo. Olw'embeera eyo ng'abatuuze tuli mu kunyolwa okw'amaanyi ennyo, twetaaga obuyambi. Mmeeya w'eggombolola y'Egombe Kasirifu Kabembula yeewuunyiza ekibbataga ekisuse mu ggwanga nga kati kituuse n'okutwaliramu amalwaliro ga gavumenti. Ekyapa kiri mmanya ga Waike Museveni. Omutuuze omu yakikwata ekyapa ekyo n'akiwa ettaka n'alitonera President n'alitonera eddwaliro ettaka eryo ne libeera nga liwezaako eka 5 era bye biri mu biwandiiko byaffe. Naye tuzze nga tugugulana n'abantu ab'enjawulo nga bwe tubayimiriza tubagamba bannange y'ensonga mugireke tusobole okusooka okumaliriza okulaba nga tumanya obwannannyini bwennyini tuyita wanawa. Naye tukyewuunyisa nti abantu tebafuddeeyo okulaba nga bajja batatabakanya eddwaliro. Ate si lye lisoose eddwaliro ly'e Matuga nalyo lyalina eka 5. Eddwaliro abakulira eddwaliro n'oli agamba nti ettaka lirye. Kati eyo mediation oba okutabaganya okwo kukyagenda maaso. Mu kiseera kino tetugenda kugamba nti ono ye nannyini ttaka oli ye nannyini ttaka nedda. Robert Musanje kwa Bukedde TV.